Waliwo maama asobeddwe kane mu kibira oluvannyuma lw'okuzaala omwana ng'alina ebituli 2 ku mutima kakati yeetaaga ensimbi ezisoba mu bukadde 15 okutwala omwana ono alongoosebwe. Najjuuka opulosi omutuuze ku kyalo Sanga ekisangibwa mu ggombolola y'Eggombe yawanjagidde abazirakisa okuvaayo okumuyamba oluvannyuma lwa mutabani we ng'Obi Francisco w'emyaka 3 okuzaalibwa ng'alina ebituli 2 ku mutima. Ono agamba nti yakizuula nti omwana ono mulwadde wa mutima ng'akyali wa mwaka gumu oluvannyuma lw'okulwala ekyamuwaliza okumuddusa mu ddwaliro ekkulu e Mulago gye baakamutemera nti mulwadde wa mutima. Nga nyogogo ebigere nga biringa muzira ng'era atuuyana nnyo. Ne ŋŋenda mu ddwaliro ebbombo ne bakebera omwana nga myezi 10 naye ng'alina kilo 2. Ne baŋŋamba omwana mulwadde wa mutima mutwale kwati institute e Mulago. Ne ntwala omwana e Mulago ne bamukebera ne basanga ng'alina ebituli 3. Ne bagamba omwana wa kulongoosa. Ne bansaba $3,000,000 ng'ate sirina wadde 10. Sente nga sizirina. Najjuuka agamba nti obulwadde buno bwaviirako n'omwana we okukonziba asinziddwa n'asaba abazirakisa okumudduukira nga bayita ku nnamba z'essimu zino wammanga. Biro omulanga bonna abatuwuliriza n'abatulaba era neetaaga obuyambi kubanga omwana ono ali ku ddagala ate eddagala lyaliko lya bbeeyi sirisobola. Nze ng'omuntu nze maama nze taata sirina mulimu naye ng'ate nsobola okukola ndi mukozi naye nga sirina mulimu. Nsobola okukola naye omulimu sigulina olw'ensonga nti nyina omwana omulwadde sirina wakumuleka sirina wakumuwa naye nga nsobola okukola ate kati eddagala tulyetaaga naye nga lya bbeeyi. Mu ngeri emu waliwo maama alaajanidde abazirakisa wamu n'ebitongole ebibudabuda abaana abalwadde b'obwongo okuvaayo okuyamba omwana we asobole okuddayo okusoma mu masomero g'abalwadde b'obwongo. Ndagire Christine nga mutuuze w'Ematugga Katalemwa yawanjagidde abazirakisa okuvaayo okumuyamba ku muwala we Masha Natasha Nakimbugo w'emyaka 10 okuzaalibwa ng'aliko obulemu ku bwongo.